njagala kumanya boli fine. It's fine. Boli fine. Yeah. Njagala kumanya boli fine. Kuba natera kulinya traini. Aya basi nkwagala abiri ebyalagitwa. Oh my bad. Ibe whatever people bagamba mutia mugamba mutendo wansi John Black African boy abalayo back pocket promotions, you know what it is. Banange mbaniza ku freedom store nakulu enchanza buli kimu nakitegesedda. They ready more than ready. Tell a friend mujja tunyumiro. I love you so much. May God bless you. Slow down. Nake John Black adona utani. Chechiro. Obulamu bugamba ki? Bulungi ato. Bulamu tebuli bubi. Abalaji ba investment and I say John Black the African we die. Olunaku lwanca olunaku mulindo lwanca buli kimu kiri mu nteekateeka bakibagana tukuli sawa buli kimu kikola bikobeera n'obubadi njala bannange enkya bina binambisa bukululengera omusajja awa mukyala engagement ring sometimes amba bijja mu migaati naga baby you marry me so abagizi njya enkya mugenda biraba byonna byawedde dda ali ku sound and stage production byonna binamuyita Steve Jean Fenon Records omumanyi Kirimaani magician so bannange ebisinga ndi mugole nze Hamza olwe Hamza walera nga bwe yagenda ku mukolo gwa Rema ku luno engwe yagenda kuzisabuukulula nga zijja mu buveera ni yakwambaza nkoze ne Mavo Kampala nenkola ne designer wange bamuyita Pepe byambalo nenkola ne Maili Isma abantu bangi benkoze nabo bavubuka era nga nabo bamaanyi ogenda kyusa emirundi emeka oloza nkyuse emeka nga tebatumeshonize bangi gwe kyosalawo kyenkola ogenda kyusa emirundi emeka oyagala emeka owange nze ndi mulabigwe ogenda tusurprise anti jangu obira kakateko mbulye John Black enkyo omuntu oyagala okuba nga akwegatako security eryetya because tubimanya byekujja bakifesi nga batulindidde wali wabwera obusimu ne bugenda tukole tutya okuba nga ekintu kugamba tukikuma nga kibiseefu bannange temuba nekyemutya buli security eri gulugulu twasaganye ne bounce bali abakugu bali abamaanyi twasaganye ne Uganda Police so kugamba security y'amaanyi tulina n'embwa ziri vuba okwaya ewunyiriza egamba Natalia kakikozise so byonna security y'amaanyi nnyo bannange kuba njagala abazadde banyumirwe n'abaana banyumirwe esikwa nga ava ku baana abato paka ku bantu abakulu njagadde buli omu abeere comfortable mu kifo mwali nazze kulaba bwa Mpozi, I wanted to ask you something that is extremely important. We've seen a lot of artists abakoze concerts naye nga tebafunye endorsements zofunye. I think yomu bayimbi bendabi abafunye favor buli muyimbi akutedde endorsement. I know abantu bagenda kusobola kuyimba naye wakikoze otya bulungi kugamba lwaki buli omu akutunze eneyisa mu bantu ematalinga John Black neyisa bulungi era ne bayimbi bannange banensizaako bulungi nange neneyisa bulungi so basazeewo bampagire babumpereza nonkunyumiza ekiwenda lingendo tandika ekibabaga bannange noononya abayimbi bakolezi drop ayina noonyayoko nga basatu bana drop batandika okweyiika ne buyiika so bayimbi bannange mwebale kumbeererawo yadde embaga tennaggwa naye at least ndaba gyengenda mbeebaza nnyo omulimu gwe mwe mugukoze era Mukama bampeera omukisa tukole bwe tekikoma ku nze era omuyimbi yenayina tukwataganyire wamu tuwanike bendera yaffe ya music industry ya Uganda eshininge. I love you so much. Thank you for loving John Black, my fellow artists. Tonde tunakusibula badde nsibula bayimbi leka naawe kakati enkyani agenda okuwerekerako ku bayimbi kubanga nze ndi eyo njagala Shiba waliwo omulala ali eyo ayagala Kalifaga n'agamba bani abagenda okuwerekerako buli muyimbi gw'oyagala wali wano saagala bamenya kanga kiki kyotamanya Natalia okujjako okwewulizawuliza ku kamera kiki kyotamanya bayimbi ki abagenda okujja bali abasatu benkugambye ng'obajjeeko waliwo ate ne bali abalala waliwo abali international betubonna saba okululejja yangu saagala kulimba abantu tekuli international miyaye bana bazze Uganda be saagala balimba naye ekintu kino music amakinsa John Black Ugandan music so abamperekeddeko bonna Ugandan artist bazze balabe abasinga bamentalinze you know yensonga kulwaki ndi wano wendi so bajja kulaba John Black yes akikoze kati naffe katumukwatireko so right now bayimbi bonna basazeewo bajje bawanike John Black ali mukubbira mu linnya lyange singa toliyo naye olaba otya nga tukwatika ne tukolaganawo ngamba nti John Black alineta omulimu ojja kumpako commission wetu ogwo omulimu gujja kweyongera naye ate obanga olimukunzira n'emikisa n'abantu bajja kukwata lumu nga si yegwe bakwoce offense esigalewo nekirabo bonyononera nayina responsibility
kituufu nnyo kakati soko otubulira abantu bakwesunge batya enkya how ready will people be about tomorrow's concert nange simanyi wabula kigenda kuba kyamaanyi bweba njitwa gipulaani zegenda zimba yegenda beera kiki ekigenda beera ekiyungu eddiiro dining so just come and watch me. Well, it's happening here. But it's beautiful. Because screens, it's Phenon when it comes to lighting, Phenon is really, really good. Actually, they work with a decision. So tomorrow, guys, come through and the video just run, come through and make sure and take it to but don't know one piece. Social media. At least there is so many artists have endorsed you. Yadde kinnaggwa naye manyi kigenda kuggwa bayimbi bwenna mumbeereddeyo mumpushinze bambi mumanja era mbaagala abiri ebyalagiddwa all my friends mbaagala abiri ebyalagiddwa Shiba atera okuba n'obwana obubeera ku stage ne buzina amazina waleeta kamera ne bugazina bwe bati nga bwambadde obugoye nga bukomene waggulu bwe buti bwe kakati otegesa otya mu nsonga eyo anti ogambye Shiba tebajja balabe na John Bulaya wangi olwotedde abaana tutedde obadde abeera mu dance stroke bwe mugira bwe mu training asooka ondagemuko kati ekyo onakola otya obuzina kuba kati endaba otera okumundaga naye musanze oli wano oli bize ndi bize wadde ogenda gamba njejjebuka ng'obulimu obutasitingamu awo mpolampola naye nga bannange zekyoba omanya ani yakoze choreography yakuyigiriza amazina ago ediwizi yanjigezaayo obutono sinza amanyi nnyo okuzina naye njazinako ebitono byensobola abalayibira banabizina nakuwonoono oyo mwana yayonona gundi oli Sharon Payton ensonga twazitegeera kyogamba ya Sharon Payton yayonooneka amuzinisa amazina amuzinisa amazina ekyamugye mugalabe era naye waali amazina amalungi owange kati njagala tuyongereku katono otubuulire omuntu okuyingira nze ndi w'e Masaka naye njagala kujja mu konsati ya John Black nyingirewo ssaawa mmeka nyambale ntya Masaka n'ebitundu ebiriko ewala ne Kampala enkoko gikwate mumwa bukeereza enkokola zuukuka kwata takisi oba kwata motokayo oba pikiyo otandika okusimbula saa mwenda ofune aka restaurant motulo osokayo kakkanye refreshing saa 11 gya kufidde mu city bagenze kola John bateri agenda kukwatako yingira straight ofune entebeyo oyinda akaseera kafaategeeza enjo ogifudde public holiday terikola ne muzeeyi namutagize ne mugansewo president olunaku lubasi abakozi bafiinakuba ndoza adde bize naye ne time agenda kugenda ku podium agambe tomorrow is a public holiday Ayabas Raven concert waliwo omwana oli Don Brock kakati owange ensonga ezo nga tunatera zikuba olukumu muntu wenjagala ombuuli abayimbi mutera okukolayo akantu akamakinga ekivulu gundi omulundi ogumu Gravity mutuyatwakako maama we Spice yafiirako mu bbanga ng'ebire teyagwa yavairayo nga malayika gwogenda tukolera kaki akange mukale singa tutulaganna mukyala wo abwajjako obumenyi omutima mujje nkya nze nayenda bikola nkya naye nga bijja kukolebwa nkya byonna byemunalabye n'abansobodde okukola byonna basobodde okukola nja bikola oguddako ati John Black mpozi ekisembayo njagala okutubuulira ogenda kuyimba ennyimba mmeka sookera ddala ennyimba zo ziwera ennyimba nyingi ate ennyimba zino nyingi zonna ate ennyimba nnungi eza abantu bange abalungi abali eyapandaba so zonna ngenda zibayimbira live CD bakuka live wangi oba kulukoba onaasobola gwe abamu mugenda mutulima mugenda okulaba nga biganye ne muteeka mu CD ekyo nkisaba kigaana ettuukawo bannange eddoboozi olitraining eriri strong enough gwentestinga abasoga bano bakafuko baagala kujja n'okupropozingira bakyala bamwe n'abakubamuko kapera akuproposingire mukyala kuba mukyala okumala ebbanga ze wendi kuba omulimu gwange kuyimba nsobola okuyimba ku birthday n'abo bapropozingira bakyala baagala kupropozingira ku kivulu nze wendi banaye mujje tukikole kuba abakyala babyagala singa nze nemusaba ka time omnyimbira kanyima mpunyimbire mukyala wange why not I've come to sing for you yangu straight ne mukyalawo mulinye stage ebipapula ebiraga nti muli mubitu byakunimba owange kakati jagala otumire ku basoga abakulaba eyo abasoga balinye edda bo basuze Kampala basinga basididye ate ekyewunyisa nikusatadde
ojja kwirayo ate wedirayo tebajja kutenduka era bajja kujja ku Trans-Africa edinda so basoga bannange mwena abaidi okumpagira nga Kafuko Peter kafuko eyo enkutumiire ino kibumba abampeera omukisa bannange abatasobeire kwida tujja kuba okusatadde edinda ku Trans-Africa okuyingira mutwalo gonka VIP mitwalo 3 meza ya mitwalo aga 3 jajja byagali nga yeto mumpozi yatugenze ko kale tugenderawo jajja John Gundi olumbere lwancha olwa jajja byagali tunalukolera wano tu celebrating obulamu bwe walitegese mu ntegeke kati nkumbi nkuwa hinji jawo nkuwulira koze naye nenkugamba njagala kumanya oba oli fine kati John Black nze ndi fine nnyo njagala okugambe abannayuganda bakulaba bonna naddala abakyala b'omumama Tendo bakwepikira era waliwo yagadde agenda kukuba kiss of life eyo webatonga bwogimanyi kyogamba eyo kiss of life bagikukuba tofa tofa eyamama Tendo nawe ebaera nnungi omukyala yasubire yategeka namanya gatunda ku waxing njagala kimu aginkubire mama wange kuba nsaagala afe asooka aginkubira aferewo olekalisoko bagambe buli muntu yenayina buli muwagizi wayenayina ali eyo naddala abakyala b'omama Tendo balekerayo akagamba abakyala b'omama Tendo n'abakyala bonna abanjagala yonna gyoli eyo ng'oli ku uncut right now oli mukulaba John Black the African boy munnange nkwebaza okunjagala nkwebaza okupushinga omuziki gwange nga oli sikulabanga nakono olumu nga tondabanga kone nga owulira akayimbo kakunyumidde kwako ku baana bakyalibo bonna nemupushinga omuziki mwensonga ku lwaki ndi wano wendi kiza okuba asimanyi nnyo kuyimba naye mumpagidde munteese wano wendi bannange nange ensiima mwomunteese wano wendi mwomuneetedde okulowooza nti ngenda kikuba ate ngenda kikuba kati enkyambeetaaga mujje tukize Freedom City mukama bampeera omukisa omba mujje okuyingira mutwalo gumu VIP mitwalo 3 meza yakakadde bwe tuba tugenda Jinja ku Trans-Africa okuyingira gumu olw'omukaaga okuyingira gumu VIP mitwalo 2 meza ya mitwalo 3 bwe tuva tugende mu Western Embarara era abantu b'Embarara mwenna bannayimba kunga mu bungi muli mikwano gyange nnyo muli baganda bange era muli bakazini bange waliyo okay katugenderawo wanga muwulidde mwana mlenzi John Black it's going to be happening nga wala batantebe okutekawo barriers obutebe bwebwo bwolaba tetugenda balaga side ya stage kubanga ekintu kyakumudda ene ntayagala kubanga tulaga wakawe